information mugitegere bulungi nnyo. Kati omwami ono Kwezi yeeyita Kwezi naye nga simanyi mu Buganda Kwezi yeddira ki, naye manyi nti amannya agaggwayo nga kubeerako Kwezera. Omwami ono yono wano yoyo mumula bulungi nnyo yoyo Kwezi. Kati ono ke kamuko ka group kaba propagandalist NRM ke yazimba in the disguise. Omwami ono yeyita munnamawulire era yakolako ku Super FM eya Peter Sematimba n'amugoba. Wabula omwami ono bw'amala okukola emirimu gye, President bw'amala okulangirira nti agenda kwesima mu 2020 mugumu ku bwa President, NRM iso semwaye batandika okwagala okulutinga propagandalist abagenda ku undermining okola blackmail ne propaganda ku President Kyagulanyi Ssentamu ne ku national platform. Mubali kulotingira Tamale Mirundi senior mukama mumuze mirembe, ne bali kulotinga Tugume akakasajja keita Kaloya akali ne Kibalama nako mmwe video mwekali, ne bali kulotinga ono Kwezera eyita Kwezi Robinson, ne bali kulotinga Stanley Ndawula, ne bali kulotinga Dindo Bowa Sava n'abalala. Kati omwami ono mu kusooka yali akola ku Super FM ne bamugobayo n'agenda n'akola ku HGTV. TV eno eri ku luguudo lwa Bombolodi kwe yali akola. Kati omwami ono nga bamugamba kati President wamala okulangira nti agenda kujja mu 2021 semwayi ne iso ne State House bamanya nti balina okufuna ba propagandalist abagenda okukola ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati bakola ne bayita ku TV radio station zonna ezaba born again Christians bayita ezabalokole nga banoonyako kubanga bayita TV eziraba followers bangi nnyo abakkiriza mu bulokole. Kati nga banoonyako ba presenters ne ba presenters abagenda okukola omulimu gw'okusiiga ettoomi ku President okubula okufa obufi. Omukulu ono Kwezi kuba mulabira ku TV gye bayita HGTV nga akolako ne Batambala Mirundi ne omukulu gwe nerabidde mu mwami gwe bayita Wuma Luzula amazima kuba yali ku TV ebiseera ebyo era ku bantu abafuna ddiiru okukola omulimu ogwo. Omwami ono bamala omusindika bamala omuwa omulimu guno ku TV atandika okukola nga baliko ne Tambala Mirundi, Tugume, Kwezera na bana Stanley Ndawula Dindo Bowa Sava bazevanyuma nga bamugamba kusugenda kuwa sente osoko ogende wesimbewo, naye gye bamusindika okwesimba eno ebukuya Kasanda bamusindika nga MP agende yesimbe ku bwa independent ne bamuwa sente kuba sijaza alwera tamanyi na kiriyo bamuwa bwe sente agende n'azimbayo ennyumba abamala zimba ennyumba ne yesimbawo. Wabula mu kwesimbawo yafuna obuzibu olw'okuba tebali bamumanyi bamumma akalu n'akubwa flat. Bamukuba akalu ne ye ng'omuntu mufere mulwadde bwe yagendanga okuba kampeyini yatabuga kasete yali emuwadde enkumbi emuwadde amasefulya embazzi amajambi agagabe ebintu byagabanga ku kyalo enkeera bye yakimanga ekiro ng'abikima ng'abigabe mu kitundu ekirala. Omwali n'amasefulya ge yagabiranga ebibiina by'abakyala bw'amala okugagaba ekiro ekyo ng'ajja agakimanga bagenda omugwamu nga musajja mufere n'ensimbi ze yabasuubizanga abaga amugende mwewole nze sente ngenda bbawa teyasobola bbawa bw'ati bamukuba akalu n'agwa. Bw'amala okugwa n'akomawo n'atandika okukola emirimu gy'okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati bw'amala okugwa adda abanja balansi we gwe bali bamusuubizza mu kalulu kano n'okuba Robert Kyagulanyi Ssentamu wattu ng'emirimu giweddewo nga tannakyakola. NRM yamugamba otulabyeko munnaffe otulabyeko nnyo tewali ssente bamaze omukozesa ne bamusuula awo. Olw'okuba nti yali takyalina mulimu ku TV wadde ku radio, omwami ono yasalawo ajoininge social media nga yeeyita YouTuber oba interviewer. Nkiddamu yasalawo ajoininge omulimu ogweyita YouTuber ng'akola nga interviewer. Naye ng'omulimu gwe yasooka n'aleeta abantu nga boogerera Kyagulanyi bw'omwogerera bw'omukuba kati yazidde ddala beyannako. Lwaki? Ndi wano tegeza ba comrade n'eggwanga lyonna omukulu oyo gwe bayita Kwezera oba Kwezi Robinson
tugume oyeyitalo ya Stanley Ndawula Dino wasava sente zafulumye n'abala sente zafulumye bagenda kulumba national platform bakole propaganda ne blackmail atabangawo. Kati ekizibu kiri luddawa, ekizibu kiri wano. Mukulu Kwezera Robinson oyinza okwagala okumbaba Kyagulanyi Ssentamu ng'omu n'ekibiina kya national platform naye olumba bannayuganda bonna. Muganda wange ogenda funa obuzibu nga newoolinya taxi tosobola girinnya nga newoopangisa wa woosula ojja tuuka okuba nga tokyanywa mazzi. Lwaki? State gy'owagira essaawa zino okuba Kyagulanyi Ssentamu eri mu state gye bayita kwagamaya. Ekigambo kwagamaya kya Luzungu. Eyuga nga balugwali nnyo omutuba temanyi ddi lwevaako temanyi ddi lwesulako. Kati gwe lumba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Pasula tugenda tandika ku tracking omu ku omu. Tuvudde ku kwanjula kati katandise tugenda tandika kulumba omu ku omu. Otukusanga ka YouTube channel kolebwa kamerako oba makaji osula oba bantu tugenda ng'ensobi gy'okola yonna okulumba omuntu yenna nga wankyuka naffe tugenda bakolako. Okujja kwa bawe mundu bagenda batambulirako. So mu bufunze yoyo omwami ne sente zafulumye bagenda okulumba Kyagulanyi Ssentamu. Guess what? Ba YouTubers be mwakuba bafunye okwawukanamu okwabwe era sente zafulumye ambatanise n'okugula emmotoka. Eri awo abagenda okuvayo direct kati nga balumba Kyagulanyi Ssentamu nga bayimbi nabo we bali. Kati kyenjagala musooke mutegeere ku bantu bano kiri bwe kiti. Bagenda gangiga app naye obuyinza buli mu bantu so si bo nga bo. So si bo nga bo. Sente zafulumye ku social media, ku TV, ku ba YouTubers, ku ba TikToker, bazemo okugroupinga bagenda kulumba national platform ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati wano we mbagambira, don't waste time on politicians MPs, no. Mudemu mutandika okulaba ensonga nga bwezirina okubeera. Mukitegedde bulungi nnyo. So yoyo mwami Kwezi bonna tekuli muntu wa nkyukakyuka bonna bakozi ba NRM era ba ISO. Abamu balina n'emmundu za mukitegedde bulungi. Oyo saagala mumalirako obudde mutegedde bulungi taddamu n'abuzaabuza nga era gwe wenna munnayuganda ategeera bw'oba oyagala enkyukakyuka toddamu kukyazibwa ku YouTube channel yonna. Tokkiriza kuwa interview yonna ng'oyagala enkyukakyuka. Oba bagibuuza ku Nuupu, bagibuuza ku Kyagulanyi, bagibuuza ku toddamu kuwa interview kuba abantu bano mwebba w'amaanyi. Listen. Omuntu yenna ng'oyagala enkyukakyuka nkusaba oba oli muyimbi batoli muyimbi temuddamu kuwa YouTubers interview and they gain in viewership on YouTube using your content. Ng'ababuuza bi-interview b'ekisiru temuddamu bawa interview. Ebyo eddagala lyokka bino bisigadde byonna mbireke temudda bawa interview. Bakusanze omunda byabufuzi simanyi oli MP oli muntu wa bulijjo oli muyimbi ng'oyagala enkyuka toddamu kuwa muntu yenna interview. Kubanga omuntu atayagala nkyukakyuka asaana kuziikanga n'omutwe guli kungulu. Ekyo kyo nkibasabye temuddamu zibawa. Temulekana nabo. Awo tuvuddewo.